waliwo akaseera ke tutasobola kwebaliza Katonda naye ng'ate tuketaaga akaseera k'obwavu tuketaaga. Omwavu bw'omugamba nti ogenda kugula emmotoka ya $5,000,000 akwewunya engeri gy'olowoozaamu. Aba ne pulaani nga $5,000,000 zigaggawaza ekika kyonna. Azimbako ennyumba eza $3,300,000 n'agabirako abantu 10. Sizo $3,000,000. N'akwatirako buli muntu $3,000,000 eza capital. Ku $5,000,000 omwavu aba ne pulaani ezisobola okugabako amayumba, n'agabako emirimu, n'agabako n'emmotoka entonotono. Oba buli muntu n'afunako ne pikipiki. Naye nga gw'omugati ogenda kugulamu emmotoka eki. Tannaba kumanya amakulu ga mmotoka ya bukadde 5. Naye alina pulaani nga pulaani ye yagijje mu bwavu. Omuntu yenna bw'ata pulaaningira mu bwavu nga bw'atyo bw'alifa. Omuntu yenna bw'ata pulaaningira mu bwavu nga bw'atyo bw'alifa. Obwavu bwe bukulaga ssente mmeka ne value yaazo. Naye nga tozirina ng'obala ngalo. Engalo z'omwavu zizitowa. Akugamba singa nyina $2,000,000 n'akola engalo 2. Kale singa mpeza 2 mwaga ataziba zisamaanyi zino engalo zonna zenkana ssente ng'oli mwavu. N'akutemera engeri gye zikolamu. So akaseera k'obwavu tuketaaga tuyige bwe tunaakozesa ssente. Era Mukama abanga akuyambye ng'oli mwavu ate amanyi okusoma n'okuwandiika. Wandiika ebirowoozo ebyo ebikuyita mu mutwe. Singa mbadde n'emitwalo 2 nandikoze kino na kino kiteeke mu buwandiike. Singa mbadde ne $500,000 nandikoze ne kino na kino na kino biteeke mu buwandiike. Singa mbadde ne $1,000,000 nandikoze kino na kino na kino biteeke mu buwandiike. Singa mbadde ne $5,000,000. Stretch your brains, stretch your mind. Olowooze ne $1,000,000 10, n'ebibiri n'ebisatu n'ebina n'ebitaano n'akawumbi n'obuwumbi bulowooleze. Tewali avunaanibwa kulowooza.